okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi wa 3ABN TV Uganda awamu ne Avento Productions nkwebaza kubanga olunaku lwaleero okeeredde ku 3ABN ne Avento okubanga tulabira wamu ensulo ey'enkya. Weewaawo akubuuzaako yenze owooluganda Muyinza Edison Kizza ate omuweereza w'enjiri ya Kristo okuva wano ku Avento awamu ne Kabulengwa English Sabbath School. Twebaza Mukama atuwadde omukisa okubanga tuyigira wamu lunaku lwa ssanyu ate lwa kwesiima. Tuli mu mwaka 2026. Njagala okugamba nti Happy New Year. Weebale ate okubanga ogoberera program ensulo ey'enkya. Weewaawo tuli mu kyokuyiga ekiriko omulamwa ogugamba nti okubeera mu kitangaala. Abadde naffe omwaka ogwedde twayiga okubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri ate guno omwaka tutandise n'okubeera mu kitangaala. Weewaawo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwa January 2026. Wasuze otya mukwano? Nzikiriza nti Mukama akuwadde ekisa ate olwaleero kyaleese nakyayagala tukitegerere wamu n'oluvannyuma lwa byonna tweyongere okumukkiriza n'okumwesiga n'okutambula naye mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Katuwoomeke tusabe ate nga tetunnaba kugenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe. Kitaffe omulungi tukwebaza omukisa gw'otuwadde okujja mu maaso g'okuyiga ekigambo kyo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye otuyigirize otusobozesa okutambula ng'ekigambo kyo kiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina, amiina. Weewaawo omutwe gugamba nti toli wekka. Atambudde naffe okuviira ddala emabega tulabye ebyokuyiga ebinyuvu era ebinyuvu ddala, ebyokuyiga ebyakasisimuka kaffe ebiyise bibadde byakuyiga birungi. Twasooka n'okulaba okubika ku bibi byaffe we twalabira nti Kristo yabika ku bibi byaffe. Enkwe z'omulabe ennyingi naye Kristo waali okutuwolereza ate era n'okutusaasira okufuna amaanyi agawangula. Tulaba ekisuubizo ky'okubeerawo kwa Katonda bulijjo ne bulijjo era twafundikira nga tulabye nti Mukama ali kumpi okusinga we tulowooza, atambula naffe. Tulaba okuyimba oluyimba lwa Mukama. Twalabira nti tuba tulina okuyimba ennyimba ezitendereza bulijjo ne bulijjo. Bana ba Pathfinder tugamba keep a song in my heart. Olwo luba luyimba lwa kwebaza, lwa kusiima, lwa kusaba, lwa kutendereza Mukama. Weewaawo tweyongera okulaba nti waliwo obwetaavu obw'abawolereza era ne tulaba nti Kristo tumwetaaga nnyo buli ssaawa, buli ddakiika. We need him every moment. Tuba tuyimba akayimba kagamba nti nkwetaaga bulijjo gwe ayi Yesu. Atubeerewo okutuwolereza ate era n'okutukuuma. Tulaba omukisa ogw'enjawulo eyo byonna tuwabiraba. Mukama buli lunaku atuwa emikisa gye, atwakiza amaaso ge tulabe ebirungi ebitwolekedde ate era tutambule naye mu byonna. Weewaawo twalabye amakubo ga Mukama nga ga kyama era tweyongedde okulaba nti tunuulira bye tutamanyi naye tumanye nti Mukama asinga byonna era amala mu byonna.
tunaategeera ekyo tujja kweyongera okuyaayaana okuyiga, kubanga ebya Katonda bya kyama bikusike, byetaaga omunoonya omulungi eyewaddeyo. Weewaawo twalabye olunaku olwajjo okusalawo kukwo. Nzijukiriza ekyawandiikibwa ekigamba nti mulondeewo leero gwe munaaweereza. Ye Musa yabagamba nti ntadde omukisa n'ekikole mu maaso gammwe, obulamu n'okufa. Ale n'afunikira ng'abawa amagezi nti mulondeewo obulamu musobole okubeera abalamu mmwe awamu n'ezzadde lyammwe. Mukama Katonda waffe atuwa omukisa buli lunaku okulondawo obulamu. Tulonda tutya obulamu? Nga tutegeera ebyo byagala tukole. Tumala okubitegeera tugenda mu maaso n'okubikola. Ekigambo kye Yesu Kristo agamba nti nze mmere ey'obulamu. Ekigambo kya Katonda ye mmere, kubanga Kristo agamba nti omuntu abenga mulamu lwa kyakulya kyokka, naye era buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kyova olaba Yobu ye agamba nti nterese ekigambo ky'omu mutima gwange nneme okuva. Yobu agamba Dawudi, teresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Ate Yobu agamba nti ekigambo ekyo nti nkitwala okusinga emmere ya buli kanaku. I've esteemed thy word more than my necessary food. Kwegamba ekigambo kya Katonda tukyetaaga bulijjo ne bulijjo. Tulina okulondawo okutambulira amakubo ga Katonda okusinga amakubo gaffe, kuba gaffe ga mubiri, ga boonoonyi. Bwe kano ne bye tulowooza era biri kano. Weewaawo tugenda mu maaso okuyiga olunaku lwaleero nga agambye nti toli wekka. Toli wekka. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa kyaffe ekiri mu kyamateeka olwokubiri, essula 31 olunyiriri olwokutaano ate n'olwomukaaga. Bayibuli egamba weeti, era Mukama alibagabula mu maaso gammwe, nammwe muli bakola ng'ekiragiro kyonna bwe kiri kye mbalagidde. Beera n'amaanyi, guma omwoyo, totya so tobatekemukira, kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe, ataakulekenga so taakwabulirenga. Weewaawo ebigambo nno bya ssuubi bizzaamu amaanyi, era mu njogera ennyangu twandigambye nti bitusindiikiriza okweyongera mu maaso, kubanga okubeerawo kwa Katonda kuli sure, tuli assured nti ali wamu naffe mu buli mbeera. Abaana ba Isirayiri bano baafuna okukankana kungi nga beetegekera okuba nga bayingira ekibuga ekisuubizo oba ensi ensuubize eya Kanani, nga bagenda okusala omugga guno Yoludaani okusomoka okuyingira mu Kanani. Kwegamba baalaba okusomozebwa kungi olw'entalo ennyingi ezaali zigenda mu maaso n'abalabe baabwe. Twalaba Abamooli, ne tulaba aba Amoni, ne tulaba Abafirisuuti, ne tulaba Abakanani bennyini, ensi gye baali bayingira. Kwegamba okusomozebwa kwali kunene nnyo. Baali bakimanyi nti ensi gye bagendamu nnungi, Katonda gye yali abasuubizza, naye ekituufu baali bakimanyi nti ensi eno yali ejjuddemu abasajja bannamigge, abalwanyi, abalabe abakambwe era ab'amaanyi. Tolaba Abakanani bano nga baali basajja be tuyita ba giants. Abasajja bano bagenda okukola survey, okulambula ekibuga kino. Abasajja 12 be baatuma, 10 ku bo bako ne bawa lipooti ne bagamba nti nedda. Mu maaso g'abasajja bali twalabika ng'obwakyaka. Kwegamba abasajja baali dreadful, nga batiisa. Baalaba okusomozebwa okw'amaanyi. Kaakati nno kino nno kyaleetera abantu okutya.
Bali baagala beesige Katonda abajje emabega yonna okubayingiza ekibuga. Naye ate nga balimu okutya. Okutya nno kwali kwa mazima mu ndaba ey'obuntu. Okutya kuno kwegamba kwali kwa nsonga. Nga abasajja bwe batunulirawo nti bagenda okuba nga baŋŋanga okuyingira ekibuga, nga basajja abatiisa, naye ng'ekituufu kyali nti baali balina okuba nga bayingira ekibuga. Katonda abawa ekigambo eky'okubabudaabuda, okubakkakkanya, emitima gyabwe gikkakkane. Abasajja bano baddemu essuubi nti basobola okuwangula. Yabasuubiza okubeerawo kwe okw'olubeerera. Yabagamba nti Mukama alibagabula abalabe bammwe mu maaso gammwe. Muli bakola kyonna kye mbalagidde okubakola. Oyo ye Katonda gwe twogerako. Katonda wadde nga abalabe b'amaanyi, agamba nti ngenda kubagabula mu mukono gwammwe, nammwe mugenda kubakola kyonna kye mbalagidde. Mukama abagamba, temutya abasajja bano, mugume omwoyo, temubatekemukira. Abagamba, Oluzungu bagamba, be not dismayed or afraid of them. Do not fear. Kwegamba abasajja bano abazzaamu amaanyi, kubanga bagamba Katonda wammwe atambudde nammwe okubajja emabega yonna, ye wuuyo yagenda okubeera nammwe. Ng'agamba Yesuwa eyali akulembeddemu eggye lino, amugamba nti temutya, Katonda tagenda kubaleka, tagenda kubaabulira. Wabaawo omuntu yenna eyandibadde omulungi okwesiga, oyo nno yandibadde Katonda. Kubanga gwe tumanyi yekka yalina control over everything. Yatulaba abasajja bano Abamoni n'abasajja Bakanani, bakabaka baabwe ne bakankana olw'eggye eryaliize, olw'eggye eryali lisituse, nga batya abasajja bano kubanga baalina Katonda eyali akaliza ennyanja, yali akaliza emigga, Katonda eyali awangudde amagye ag'enjawulo. Ebibuga eby'enjawulo n'abissuula ku ttaka. Tujjuka ekibuga Yeriko. Kaakati nno kijja gye tuli olwaleero, mukwano gwange alaba ebigambo bino. Oba oliawo oyinza okuba naawe leero oyolekedde embeera ey'entiisa, oyinza okuba oyolekedde ekiseera ekyakatyabaga, ekiseera ekyakazigizigi, ekiseera ekizibu ddala. Oba oliawo obwesige bwo mu Katonda bugenda bukendeera. Oba oliawo otandise n'okwebuuza ebibuuzo, oba onoogituukamu, oba onooyita mu mbeera eno, oba onaawangula. Oyinza okuba mukwano gwange embeera gy'otuusemu naawe olabira ddala nga mbeera nkalubu. Njagala okukakasa mukwano gwange alaba ebigambo bino. Bw'oba omanyi Yesu ng'omulokozi wo era Mukama wo, olina ekisuubizo eky'amaanyi eky'okumanya nti talikulekerera wadde okukuvaako wadde eddakiika emu weeti, sina ddakiika wadde akaseera akatono ddala. Every moment is going to be with you. Agenda kulwana entalo zo, olira ekisuubizo ky'essuubi,
Katonda agenda kulwana entalo zo ng'alwana ku lulwo. Kristo asuubizza okulwana entalo zo ku lulwo. Olina omulimu gumu mukwano gwange alaba ebigambo bino. Mulimu ki? Kumwesiga. Wamala okumwesiga, gondera ebiragiro bye. Wamala ogondera ebiragiro bye, okkakkane. Nzijjukira omusajja Musa, Katonda ng'amugamba ebigambo bino ebiri mu kitabo ekyakuva essula 14 olunyiriri olw'13. Wuliriza mukwano gwange, Bayibuli eyogera ng'egamba mu Kuva 14:13. Bino bigambo bye njagala olowoozeeko ate bikola amakulu mu bulamu bwo. Mukama agamba Musa nti agamba abantu bano, n'abagamba nti temutya, muyimirire buyimirizi, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero. Kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna. Katonda awa omuddu we Musa ebigambo eby'okugumya n'okuzzamu abantu be amaanyi, ng'alaba ddala batidde, bavudde ku mulamwa, balalise okubuusabuusa Katonda, okubanga tebakkiriza nti kituufu ye yatumye Musa ono, okubanga tebakkiriza nti kituufu yabajje e Misiri, okubanga tebakkiriza nti kituufu asobola okubayisaawo. Nga batunuulira Abamisiri bano balabirawo ddala ekitasoboka okubanga bawangula. Katonda akuyita olwaleero agamba nti mwesige, omala mwesige ogondere ebiragiro bye. Bw'onookola kino nno mukwano gwange alaba ebigambo bino naawe wabiwulira, Katonda ajja kulaba nga abayimiridde mu maaso go bonna, abalabe bo abayimiridde mu kkubo lyo, agamba nti bagenda kugwa, bagenda kudduka. Matayo 28 olunyiriri olw'2. Bayibuli eyogera ebigambo ebisinga okuba eby'essuubi eri abagoberezi ba Kristo bonna. Agamba ekigambo ekisemberayo ddala nti era laba ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Jjukira agamba nti Katonda si mwana wa muntu okwejjusa, si muntu okulimba. Agambye nti agenda making sure nti abo abayimiridde mu kkubo ly'ensi yo oba mu kkubo lyo ery'okuwangula ebyo bye yakusuubiza okuba ng'obituukako, agenda making sure nti bagwa era badduka. Abasajja bano olunaku lwe lutuuka bagenda okwaŋŋanga abasajja bano, bagenda okutuuka nga basajja their hearts had already melted and fear had overtaken them already. Abasajja bano ng'emitima gyababugumye edda, nga kwegamba ng'entegetege zabafambye edda, nga batidde, kwegamba bakola kye tuyita surrender. Kristo agambye nti ndi wamu naawe okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Okkiriza ekyo muganda wange ne mwannyinaze nti Kristo asobola okuyimirirawo ku lulwo? Akwagaza ebigambo bibiri byokka. Ng'etolabye eggulo nti okusalawo kukwo n'olwaleero kijja gy'oli. Gondera eddoboozi lye, omwesige, ebisigadde bimulekere. Bw'agamba nti kolawo oti, kolawo otyo. Bw'agamba nti yita wano, yita awo. Bw'agamba nti eno ye nkola entuufu ey'okukolamu, kolawo otyo.
ebisigadde gwe weesige bwesizi nti ebyo agenda kubiwangula. Njagala okukoowoola muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Okuba nkwe kusaba kungugamba nti Katonda wange, ekituufu mbadde ntidde. Wentunula ebizibu ebiri mu maaso gange, mbadde ntidde engeri gye ngenda okubyaŋŋangamu n'okubyolekera byonna. Naye nkimanyi nti oli mukulu mu bulamu bwange. Nkimanyi nti Katonda wange wenkwesiga ompanguza era nsalawo nkwesige. Ng'oli eyo ogamba nti Mukama olw'ekyokuyiga kyenjiza olwaleero nzikiriza nti tondesseewo. Era ng'ogamba nti Mukama olwaleero nsalawo okubanga ntunuulidde ggwe n'obwesige bwange bwonna. Kubanga ekigambo kyo ge mazima. Nsaba onneegatteko tuweeyo okusaba kwaffe nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero. Kristo Yesu Mukama waffe, mwe tujja gy'oli Kitaffe, nga tusaba otusaasire otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe, otuyambe otunaazeeko byonna ebutali butuukirivu, oluteeketeeke Kitaffe olw'okwagala kwo, oluteeketeeke olwa Kabaka bw'ogenda okujja. Kkiriza Ayi Taata oyogere naffe, otuzze bujja, otuteeketeeke olwa Kabaka bw'ogenda okujja. Nzikiriza Kitaffe tutambula naffe era ogenda tuwanguza. Tugambye nti tuli ffekka. Muganda wange alaba ebigambo bino tali yekka, nange siri nzekka. Tusaasire, tukkirize, tukwesige ate tugondere eddoboozi lyo, olyoke obeere naffe emirembe gyonna. Kwe kusaba kwaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina, amiina. Mukama akuwa omukisa. Nkwagaliza olunaku olulungi ate era n'omukisa gwa Mukama okubeera wamu naawe yonna gy'onaagenda. Weeraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.